Kino twakitandika ate nga kyaddala teri kudda mabega. Olugendo lwe twatandika tulina oddutuusa era nga lujja kutuuka. Ffe aba Nuupu, ffe aba People Power, ffe bannankyukakyuka, omulamwa gwe tuliko gwa ddala. Kati olugendo lwe tuliko lwa kkunga era nga lwa kutuusibwa buli wantu. Rwenzori Sub-Region, Nuupu, Kkunga, Kasese, Ntoloko, Bundibujjo, Bunyangabo, disitulikiti ezo zonna ezikola Kasese za kutalaagibwa era za kutuukibwamu. Kati olugendo lutandise. Anti eno Yoseeri gy'abadde yeewaanira nti alina nnyo obuwagizi era nti buli omu amuwagira nnyo mu bitundu bino era nti ayagalwa nnyo, eno tanyeenyezeka. Kati ebivaayo biraga nti lwayaba tewali n'omu amwetaaga, tewali n'omu amwagala. Bannakasese, Bannabundibujjo, Bannabunyangabo, Bannantoloko bagamba kimu. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ye pulezidenti gwe baalonda era gwe baagala okulaba mu ntebe. Beebuuza Yoseeri aliva ddi mu ntebe era beetegefu okukola kyonna ekisoboka wansi w'enjuba okulaba nga Yoseeri ava mu ntebe. Olugendo luno twalutandise nga lwakusaaga ne chairman Nyanzi oyo akulemberamu mobilization oba okkunga mu ggwanga lyonna mu kibiina kya National Unity Platform ng'ali wamu n'omumyuka we Madaamu Kabambe Julian owa Nuupu wamu ne Hajat Fatuma ko ne chairperson Youth Wing owa Western Uganda wamu ne Buwembo Habibu. Olugendo luno bwe tuti bwe twalutandise era nga bannakibiina kya NRM abaali beesiggiriza abaali baalemerayo eyo bamaze okujja mu Nuupu ne bagyegattako nga bagamba eno yeewali ebinene, eno yeewali ekirungi, eno yeewali Uganda empya. Era bamaze okwambazibwa, bamaze okutikkibwa engule mu nsisinkano ez'enjawulo ezigenze nga zisinkanibwamu abakulembeze, abawagizi, abantu ab'enjawulo ku mitendera egy'enjawulo mu bitundu bino eby'eggwanga. Kabale, Kigezi, Bunyangabo, Kasese, eyo yonna tuli mu kutalaaga naye ng'amawulire ag'essanyu galaga nti bannayuganda baagala kugenda ntebe mu ntebe era nga beetegefu okuggyayo n'ag'omu buto gonna okulaba nga bayingira entebe mu ntebe. Pulezidenti wa Uganda eyalondebwa ye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, teri mulala. Oyo omusajja ow'akakoofiira atiisa ow'ogukoofiira gwe nalonda naawe gwe walonda. Obuwanguzi bwaffe Yoseeri yabubba naye leero y'essaawa okulwanira ebyaffe ebyatubbibwako, ebyo ebyatunyagibwako. Eno y'essaawa okulaba nti tubiggyayo eyo gye byatwalibwa tubikomyewo eno gye birina okuba. Era kati nga ennamusa etuuse ku nnyooge, Yoseeri eyamwalula esiridde kubanga kyo kiyidde kitokota butokosi. Essaawa yonna kibimba ne kimwokeramu kubanga omulimo gwo gukoleddwa, tugukoze, tukyagukola paka nga nakyemalira Yoseeri tuhabulwa avudde mu ntebe. Essaawa yonna kigenda kwabika. Kati gwe gamba munno wonna waali nti kkunga, gwe kkunga paka ntebe mu ntebe, ekintu kigenda kusumulukuka. Eno nsi yaffe tetulinayo nsi ndala, wano weewaffe tetulinayo wakka walala. N'olwekyo funvubira, ggyayo n'ag'omu buto okulaba nti twegobako nakyemalira Yoseeri tibuhabulwa. Akitegedde gamba munno nti nze ntandise paka ntebe mu ntebe kubanga kijja kuba